Kale abatulaba mwasuze mutya mwebale jonna gye mutuusaako engalo kansubire buli kimu kitambula bulungi. Abasiraamu tubaagaliza ekisibo ekirungi kikyatambula ne abakkiriza mu Kristo ennaku za kalima tukyazitambuza. Ebisibo bitambulira wamu. Kibuga Kampala kinyogovu nnyo, tekifaananako waliwo emyaka obudde bwayo we bwali nga bwokya nnyo nga tuli mu kiseera ky'okusiiba, naye ekisibo Mukama akituwaddemu omukisa nti tubadde n'obudde nga bunnyogovu bulungi nnyo. Ndi ne Honorable Kalwanga Ssuubi lya Busujju, Honorable David Kalwanga Ssuubi lya Busujju. Oyongerangako Luchams David Kalwanga. Eriri Luchams David Kalwanga. Abantu bayinza okubula. Ne waliyo Kalwanga omulala nga Ssuubi lya Busujju. Je bali abeyita. Anyway. Je bali abeyita. Ninalo natuukako mu constituency yo. Era omusanga ogande kati banayi nenga kitange yaleka erinnya lye nga ligenda kufa. Nayitako mu constituency yo mu biseera by'okugaba kaadi nga nange nkola ground wako wange ndabe yadde boyi wange naye bitambula bitya nempitamu omwo nyire ebintu bingi ebyanneewunyisa mu constituency yo n'ekimu ndowooza nakkubira nenkigamba naye ebintu bingi nnyo ebyanneewunyisa. Ekisooka abantu beetaaga okumanya ebimu ku byakwewuunyisa. Ebimu ku byanneewunyisa bwe buwagizi bwe wali oyina compared ku 2020 najjayo mukaluka 2016 najja walina empiira gye wali otegese najja kwanzijukira najja ne muwala wange yali muto nnyo kati 2020 sajja kati nenkomawo mukaluka 2026 kati obuwagizi bwe nasanga luli mu 2016 nagenda okuddanga ng'oyongeddeko nnyo. Ekyali ekyanneewuunyisa kwe kusanga muganda wo ng'akwesimbyeko. Nesooka nsika mu bantu baabwe be nabuuzanga kwa napaakinganga ku gundi nga njala bagabe kadi oba kadi ezisinga ze baagaba nze omu ku bataakayanyayo yaddeneemu. N'ogamba nti eyo ke bagiwadde oyo oyo atugirayo wino. Bulungi nnyo nga muganda waakwesi sooka obuze ku batuuliriza. Abatulaba era abatuuliza mbalamusiza nnyo. Amanya Luchams David Kalwanga olw'ekisa kya Katonda nze mubaka wa Parliament owa Busujju constituency. Busujju constituency ntero nnyo abantu okubannyonnyola yeeriwa. Busujju constituency eri wakati wa Butambala, wakati wa Gomba, wakati bw'okwata Butambala, Gomba, Singo ne Mawokota. Ekyo ekitundu ekyo ekiri makati ago ye Busujju naye nga kiri wansi wa Mitena district. Obutafaanana constituencies endala ojja kusangayo Busujju East, ojja kusangayo Mawokota, Kyaddondo East, ebyo bwe bityo. Busujju ejjudde eri wamu. Busujju naye ate ekyennaku eri under Mitena district era amasaza gonna nga galina districts feffeka abatalina district nti Busujju saza naye ate constituency. Yes, saza ate constituency. Njala kuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo kyoyinza okulaba. Butambala constituency naye ate district. Era erina omubaka wa Parliament omukyala owa district era n'omubaka wa Parliament owa constituency. Obutafaananako na Busujju ne Butambala terina Butambala North, Butambala erina Butambala omu nti bakulonda omubaka omu si Lubaga South, Lubaga North. Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi nti gwogikiikirira gyonna. So kyekyo kitundu kyenkiikirira tuli under Mitena district. Nze ndi wa National Unity Platform era nange njala kwebaza mwana wattu nnyumidde. Abannaye mukyala wange yagolodde kasaati nenkasanga wali manyosazeewo nenkasanga ku anga nenyambala akasaati kange badde manyosazeewo naye weebale nnyo kunyuma. Twagala okwebaza abannabusujju gamazima batuwagira. Nkuulidde ebigambo byoyogedde nti wayitayo n'okuba ttooki era bwe baagaba kaadi wagambye ekyebusujju tebakubye bubi ne wano tebakubye bubi wowe baakuba obubi. engeri gye twavaayo naye bwe natule by the way wonna we nayita okuggyako ojja essayita soolaga nti baakuwa bubi naye ze constituency ze natambulamu era abaatulaba wano ezimu najjanga ne mbabuulira ne bagamba nti wankubira essimu n'oŋŋamba ensonga zaali nnya n'oŋŋamba nti wadde oli bulungi naye saagala osse peesi yongeramu. Ekyo kimu. Ekyokubiri n'oŋŋamba ani ono akwesimbyeko bwe mufaanana amannya. Ne nkugamba waali awo
kubanga kankubuulire esookedda yagira ku kaadi ya NRM mwana wattu saagala muwa nnyo budde kubanga talina makulu ate president yaŋŋamba kituyamba okujjamu ekyokuyiga ebintu ebitalina makulu tuleke biwa nnyo makulu kakati lesson gy'oyagala okuyiga nti owooluganda lwo avaayo atya akwesimbeko ng'ate ali yagira mu kibiina kye NRM bwe yagira mu NRM ekyo neŋŋamba nti mukama webale kunnyamba ogwo omugugu oguntikkudde ekyokubiri bw'ajjanga azze kuvuganya walina okuteekawo by'otaddewo by'okoledde abantu nange nteekawo byentaddewo byenkoledde abantu ensi esalewo n'ekisembayo byonna abantu betuweereza abantu betunoonyamu akalulu tebagaba chances zisukka 3 tebayinza kugamba nti bw'obakuwa era ojja kisanga ng'abayiseemu ne bafuna chance ey'okubiri either taata we yafudde oba maama we yafudde naye bagamba nti gwe kwefu ate bakwate muganda wa kwefu era yaba akusikira ezo chance ntono mu Uganda oba ntegeerekesa genda olabe wano tulina olukyamuzi oba binjogeto lukyamuzi ne Nampijja bale nnyo ne muwala we ne tugenda wano Busiro w'omusajja ngo yali omulimi yalina diguli mu buliri nga nnyingi mu bulimi naye yagamba nti mukyala we yalina diguli 3 naye yalina 3 naga kati mu buliri ewange ali kuliko nina diguli 6 oyo mutabani we najja ne tubeerako ne wano side z'entebe bali ku ddembe yes era okiraba muganda we bwe yagezezzaako okujja adde mu ntebe ya taata omwana ne muganda w'omwana kyaganye omukisa baguwa taata ne baguwa n'omwana ekyo nekikola ki so omuntu akola analysis olina okwegendereza n'omanya abantu betulimu n'enkola zaabwe ziri zitya bw'okisussa ku kyokugamba nti kwefu bwakita engeri gye ndi muganda we nange nja kikwatamu obawulira naye mwate mwenna mwali weemuli yes kati nga buli yebuza ga family tutuula tutya okumalawo kati temukijje ewammwe kiteete ewaffe tusolovinga tutya ekyo abantu abamu bazibu ompulire kyeŋŋambye nga ne bw'onoomutuuza n'omutema omutwe n'ogwasa n'oteekamu by'oyagala bw'onoofuluma ajja kugubumbulula ajjemu by'otaddemu abisuula ebweru asigaze kyayagala ate abantu abamu naturally bali osanga omuntu nga tasobola kubeera na chairman we LC1 naye nga yalaba nti Kalwanga kaali member wa parliament ate nga tuzaalibwa maama y'omu tuzaalibwa taata y'omu kitegeeza nange nsobola okubeera ebintu bya Katonda byanjawulo so bw'ogamba nti tukisolovinga tutya ebintu ebimu birekera Katonda waliwo by'otalinaako ddagala Katonda alina abakiise be ku nsi be bazadde kati bo bakiyitamu batya ekyo abazadde Mukama yatukuba omuggo maama n'afa ne taata n'afa ekyo kimu eyali baddewo ng'omukuza Yoweri Musumba waliwo nga tumuziika tuli ffenna kakati ebintu ebimu twabirekera Katonda nti n'abaliwo bagezaako kye basobola nembaleka nembagamba mugezezaako kye mugezezaako mukireke ensonga mugikwase Katonda awasigadde mundekerewo nange nenkwatawo ng'omuntu era Katonda nambeerako nannyamba Katonda nansaasira nempangula era njala kugamba mu kalulu kano badde nnoonya obululu naye akalulu kano kaali kazitomu kati gwe tolina mukisa teweesimbangawokko naye nze nnyina omukisa gwa mirundi 2 nti neesimbawokko nga nvuganya omuntu gwe siinaako luganda tuli ffenna osobola okutegeera abatakwagala abali awo nga tebakwagala naye ate bw'ofuna omukisa ofuna ki omukisa noweesimbibwako ow'omunju omanya n'abooluganda abatakwagala atali wa Luganda omanya ab'ekyalo ne bannoma gundi bulijjo bwati bwali era n'abamu ab'omunju bayinza obutakuwagira naye batambulira mu disguise n'otabategeera naye Mukama bw'akusaasira n'ofuna omuganda wo n'akwesimbawo omanya n'ab'omunju abatakwagala nti bulijjo abakuba jjambo yes ofuluma wano bwoti yagamba nga muganda wo. How do you rebuild that relationship after elections? Nze ndi mukristaayo saagala kulimba waliwo ekintu ekizibu okuzzaawo kati mu byobulu tebiri mu kusaaga
kubanga otambula n'abagenda okunjija mu nsi Montebe bagenda kujja bujja Montebe gwe kwefu teweesimbangawo kyenkunyonyola nkimanyi mpise mu kalulu nkamanyi bwe katambula era mmanyi ensi bwetambula nti omuntu bw'omuwangula bwakusanga akujja mu nsi abantu balumwa ne kana akalulu akawedde abantu balumiddwa abamu tutambula nabo ng'omulaba nti wadde muli mu kwogera ne byayogera bwe mwawukana byayogera n'abantu about you gwe yawangudde byanja totally different ku byembadde mwogera kale ate ow'omunju bw'omanya nti yabadde akola ekibi teekawo gap nga nene era gwe byolimu byogamba kakati gye tulina abaana nina abaana naye ayina abaana kati abaana balikwatagana batye noonya byabadde ayogera bimaginge ne future ye noonya byabadde ayogera bimaginge ne future yo olyoka omanye nti either abaana bo bakyalina olugendo ne famire ye oba tebakyagiina ate bw'otayogera tewejjusa okwogera kintu kibi in fact ku nsi ebintu ebigenda tulemesa obulamu bw'ensi eno akamwa kabi abantu abamu batubeeredde bazibu ng'onoonya n'engeri gy'oyinza okutambula naye n'ogattagatta nga tewakyakinza bagatta mpisaamu process kati eyo yali process eya kabonna yalimu muganda that was lwaki kyentana no kansoke nkugireyo mabega yagenda mu kalulu ka kamyufu akenaalemu n'afuna obulu 173 n'asalawo awagire owenaalemu eyamuwangula kyesiinaako buki buzibu tuli ffenna naye ebigambo bye yakozesa ne message yabadde ateeka mu bantu ng'anoonyeza oli akalulu ebimu byali uncalled for kubanga nange ne gwenvuganya teyabinvuma n'oli gwawagira ate ye teyabikuvuma webale nnyo amala okufuna akalulu 173 nze era nagamba abantu nti omuntu abadde anoonya akalulu kenkanankana n'obwa Kairos Monitor ng'ate nze nnoonya akaabwe member wa parliament obuzibu bwange naye mba mbujjawo kola byoyagala nange nkole byenjagala tugende mu maaso ako bwe kaggwa nyina ne clips ezimu nga nziraba ng'agamba nti yatuukirira mwami Kyagulanyi n'amugamba okujjako nga tali mu kalulu k'ebusujju kalulu nga tasobola kuwangula kalulu ate sikakasa nti naawe ova mu ggulu byenjogera wali obiwuliddeko so ebigambo byali bingi ng'oyo Sawulo n'obwa Sawulo bwe Kyagulanyi aba yamusangawo ate olwo omuntu twenoonyeza ekolevu kyennyinako obukakafu nti oli muganda wange era tugatta maama nkikomezaawo alina amatu ategeere omwoyo kyagamba ekkanisa ndi ne Honorable Kalwanga kakati oyo ako ke kaali that was nasheru kyanneewuunyisa nnyo bwe nagendayo n'ensanga ebipande mitiyano oyo mudiringiramu nnyo Chiwawawo wonna genda eri okwone paka Malangala eyo nani nayitayo ngamba buuza abalonzi bange Malangala Kanyanya omusajja bwaba mukwano gwo tugambirako eno waliwo eddwaliro liriawe Malangala liriwo limu naye twagala leo ki Malangala takulaakulana Malangala saidi eno botuna saidi eno botuka Chiwawo saidi eno bayitayo batya nga namunge we wakulaakulana town ziri bize bantu bachakala nete budde no Malangala you are serifu totally ekizibu kiri kye kya Malangala abantu society zikulakula it's a process era njikakasa bali emyaka 5 emabega kati bwogenda yate wakyuse gwe kenyino ngambi otambulayo njikakasa nti embeera eriyo yanjawulo okusinza ku ekyo kyewalaba emyaka 10 emabega nyina obukakafu nti bwe tuyita mu gino emyaka 5 emirala Malangala ajja kuba amaze okubalansinga kubanga kati ne bwe kuba kugula mataka era manyi ebintu byatambuzaayo muba munoonya mataka kati mujje musenge mukulaakulanye ekitundu awantu awatakulaakulana oba we batatunda tewakulaakulana abantu we bakkiriza batandika okuguza ba newcomers ne bateekawo developments empya ekitundu kikula ate n'amasannyalaze gadde gatukosa mukama yatusaasidde nago gatandisa okutambula ki ekiremesa abaana b'okukyalo okulaakulanya ebitundu byabwe ne kireeta bantu b'ebbali ekyo saagala okibuuze nga ava mu ggulu genda e Kasubi abaana b'omu kitundu si be baazimbawo kati ekyo kyembuuza nti generali si wammwe wokka kaakati obusobozi obukulaakulanya ekitundu abantu babuyina
abazaalibwa mu bitundu kyokubiri balina endowooza nti ffe tuli bataka kati waliwo abajja nga bo baddu banaku bwe bajja kulaakulanya kitundu kuzimba kulunda naye waliwo bojja osanga nga bo bali mu kuba matatu kubanga bataka bakukyala era bw'oyogera bagamba kati ate naawe oyogere gw'omuzza obuzi naye nga ogamba omuzza obuzi gw'oli mu kuba matatu oli ali mu kulunda nte ali mu faamu oli mu kuba matatu oli ku mweso oli ali mu azimbye ebbaala y'ebbeeyi mu kitundu so ebizibu ebyo gyebiri naye era bulijjo obadde okimanyi nti bagamba nti atabira tazimba bwakabaka mu kitundu mwava nabbi tagangya gyazaalwa kakati era nabo balina kusenvula nebavaayo ne bagenda mu bitundu ebirala era bajja kukulaakulanyayo z'abantu bangi nnyo bendabye genda Kabojja genda Nakawuka abazaala ab'omu bitundu batunda ne bavaawo ne bagenda ne bakulaakulanya ewalala ne bagenda ne bazimba ewalala ekyo kyolaba ne mu bitundu ng'ewaffe ate challenge ebaawo gye bakoma okusigala kujjukira baba tebalina mirimu ate balina obwo bwa kyalo kyaffe era ogenda okulira ababbi ababeera ku byalo okwo era bw'ofubutuuka gy'ofubutuse n'osengako abakulemesaako si bazibuzi naye ab'oku kitundu be bakulemesaako ekyokubiri singa ozaalibwa okwo n'ovaawo n'ogenda n'okola n'ofuna ssente n'okomawo investinge ewaka bakulaba ng'omulabe waabwe so naturally kano kagundi akabadde wano katuyise tukole tulime nga bakuseera ebbeeyi ebawaggulu bwe buzibu bwe tulina nti osanga Kalwanga waabwe okyambalira mu Kalwanga oli ow'empale ey'ebituli okyambalira mu Kalwanga oli owa Gogolo gwe mwali naye okyambalira mu Kalwanga oli gwe mwatambulanga naye ebigere nga mulya ffene omulumu obulumi naye kati nga status ekyuse nina okuwa ekyokukola nina okubulya ekyokukola tutambule tugende maaso ebyo bitulemeseza okulaakulana mu byalo byaffe Mityana gwe kati omukiikiridde because bwe njogera ku Mityana ndoza ba senior oli more senior than Zaake when it comes to but we all fembi tulina ebisanja najja naye tubeera naye ekisanja kiwedde kyetumalako era tugenda musanja kyakusatu so mwena muli ba senior baboogerako nga district etaakola kimala naddala kati mwe ba senior kuleeta bantu ba muzinzi mu kujjayo naddala ekifo kya Woman MP ani gw'olabanga eyali ow'omuzinzi era ow'omuzinzi bwe yasigala nga talina kaadi yafuna obulumeka nze ebintu ebimu saagala bidisikasingako because biri very clear akalulu bw'oba okanoonya biri ebintu bibiri byolina otambula in fact bisatu ani gw'ovuganya naye kalakita ye eriki otambudde otya ebbanga emabega nga tonnabijja kwesimbawo kakati abantu abamu bajja kujja wano babagambe nti babitalo nnyo era babitiibwa yesu oyinza okuba wa kitiibwa era ng'oli w'amaanyi era ng'ensi ekutya ninjala kukugamba ekintu kimu akalulu okanoonya n'okkawangula byanjawulo oyinza nokuba ne ssente kubanga tubalabyeko abantu nga balina ssente nnyingi naye tebasobola kuwangula kalulu so bw'ogamba nti tetwakola kimala kunoonya bantu bansonga ne bwe twandibawadde kaadi yabwe mulowooza tibansonga tebandisobodde kuwangula kubanga audience voters baali apart kumwe gwe mulowooza nti yali w'amaanyi kyandibali kitugasa ki okera ku makyo omuwa kaadi n'agwa nayo ng'ate incumbent so ekintu ky'Emityana kirimu ebintu bisatu ebyaleeta obuzibu esookera ddala tukkirize nti NRM yazukka n'amaanyi oli waddembo kiguwakanya oba okikkiriza nti yateekamu amaanyi ekyokubiri twalina internal conflicts within our party NUP nti omuntu bamumma kaadi n'avaayo n'afuuka ate ekizibu eri party ekyokubiri n'akuba layini okuva ku ye ku district ku bakansala mpaka wansi kugombolola era abo bonna kubanga njakugamba kyenjagala okkirize bwana Kwefu ekibanyi bwe kigwa n'amenvu gagoberera so ebyo twabirabako Emityana era abamu twabagambanga nti naye nga weekutte wanyeenya togwe n'ekibanyi olinga akugamba nti affe tuli b'amaanyi
kuba ssente weziri ebikozesebwa webiri byabaleetebwa babibaweebwa n'ensooses ezimu nga tuziraba n'abamu be bataasobola kuwagira nga tubalaba emikono gyabwe kubanga nze nkuba layini neneetegereza ti naye nga ndengera ekibegabega kya gundi emabega wa gundi twabirabanga kubanga oyinza okujja n'ogamba nti Mityana North nja kutambula ne gundi, Mityana South ntambula ne gundi, mu municipality ntambula ne gundi, Busujju sijja kutambula na muntu yenna, naye nga ffe tulina we tukulaba gw'otambula naye era ng'osobola kubuzaabuza muzibe naye alina amaaso abaalaba. So ffe obuwanguzi bwaffe twabukolerera era kyogamba nti twakola kimala twakola n'abamu twabayita n'okubatuuza twabatuuza ne tubagamba kino kye kigenda okuddirira. In fact ebyaddirira tebitwewunyisa. So Mainansi incumbent okukomawo kwesimbawo Proscovia Mukisa yalina omukisa oguwangula. Proscovia n'akalulu ayinza okuba nga yakawangula ng'oggyeko bino ebyamancyolo bye mwalaba kuba sikakasa nti mwabiraba wano wokka Mityana wokka ebintu ebyo tetwagala bigendamu. N'ekyokubiri bw'oba ogamba nti kati Proscovia yafuna obululu emitwalo 4 plus. Gwe n'ofuna obululu omutwalo gumu. Tuli ffenna ku mwembi ani abagenda okuwangula singa mba nkulekedde gwe bw'ofuna obululu mitwalo 4 nze neefuna obululu omutwalo gumu. Tuli ffenna ani alina okulekera munne awangule ow'omutwalo. Kakati ekyo tetukigenda mu nnyo kubanga nga science mathematically kyeraga ate obululu buli about numbers. The moment you prove yourself nga nti oyina support ne numbers nezigaana support yo toyina wajja justification eba teriiwo. So tukirize akalulu kajja olwa internal conflicts ne katukuba abantu abo ne bagwangulwa NUP ne losing. In fact twaluzinga ebifo bye twali tumanyi nti atusobola biwangula kubanga omukyala nga Kevin Mityana South yafuna obululu 4,000. Inkambe nafuna obululu 6,000. Yawangula nafuna obululu 8. Tuli ffenna naye nga omuwaatwa opposition gwe yateekawo gwe gwaleetera NRM okuwangula. Kyekyatuuka ne mu North ate kankubulye bwana kwefu olumu oyinza n'okuba ng'olina obululu butono n'ebigambo by'okozesa nga biyinza okunkostinga obululu 15,000. Oyinza okuba ng'olina obululu 3 nga be bagenda okulonda n'ebigambo by'okozesa okuvuma Kalwanga ne bimukostinga obululu 15,000. Ebisatu byo tebyeyongeddeeko naye ng'ebigambo by'okozesezza atiisi abantu abamu bagamba atiisi obutalonda atiisi kanondo w'NRM kubanga gwe NUP munnange ate gwe onkuba okukola ki okummalawo. Kakati era ekimu ku kyannyamba bw'oba ogenze Busujju nga wakola survey nnungi twali twesimbye abantu 5 mu kamyufu k'ekibiina Kalwanga, Gavini, Kasirye, Kiseeyeeye, Kayemba ne Aisha. Tuli ffenna abantu 5 bonna abeesimbawo baavaamu Kasabampa kaadi. Ekyo kyalabikirako awantu wamu wokka mu Mityana. Kitegeeza singa baakomawo margin gye nafuna okuwangula akalulu asimanyi oba ntegeereza margin gye nafuna yali ntono bandibadde bajyonoonye era ekibiina kyandibadde kiruzinze. Kitegeeza abantu bonna kye baalina okukola kye kitwakola Busujju bakumye kaadi tuzania bakumye kaadi tuzania. Abantu abamu baali empowered bakuleetinga ne gap okulaba nti abantu abalala bapiikinga lwakukomawo kwabwe nga tulina bujja kunenya kubanga oli akugambye namwe ab'ekibiina temulina kye mutugamba kubanga ono baamuwadde kaadi ate gwe independent onnenyaki asimanyi oba ntegeerekeka. So embeera bwetyo bwe yali Emityana. So omuntu yenna akugamba nti abantu b'Emityana kuba Busoose n'agamba nti basiniya temwakola kisoboka kuleeta muntu wa muzizi twakola ekisoboka n'omuntu gwe mwaleeta nga mwekakasa nti ate kankugambe kino ti bwe tuba tutambula mu kkubo nekkuba ku kibegabega kyuka ontunuulire owuliriza ne byenkugamba. Ngambye ntya tuba tutambula naye bwekkuba ku kibegabega nga gweyongera bweyongezibwa mu maaso byebyo ebigo byolaba
abantu abamu babakuba ku byebegabega naye nga tebatuulira. Tuli mu okulonda nga kuwedde, embeera eriwo ogiraba otya okuva lwe twava mu kulonda? Ekisookera ddala ekyekango ky'amaanyi. Kano ke kalulu akasinza okubeeramu basi candidates abangi ku buli position, like kansala w'omuluka nga kuliko abantu 5, member wa parliament kuliko abantu 15. Naye ebyavudde mu kulonda biyinza okugoba ab'ebyobufuzi by 70%. Nti ekifo ekyabadde kyesimbiddwako abantu 30 oba 20 oba 15 oba 10 oba 5 oyinza okulaba nga baddizemu okwesimbawo abantu 2 mu 230 mugumu. Kubanga ebyavudde mu kulonda byabadde bya kiyongobero, maziga meerere. Ebintu omuntu eyawangudde, bw'olaba omuntu nga baga nti gundi yawangudde, bye yayiseemu yabimanyi, era bw'omulaba atudde w'atudde muleke. Kyokka ate era ne bw'osanga agudde tomubuuza bingi kuba kyaliko yakikola ki yakimanyi. Ntera okugamba abantu nti omuntu eyandeka nga ngenda mu kibira oba yanzirukako nga ndi mu kibira tolina moral authority kumbuuza biki byaliyo nti empologoma wazigamba ki ne zikuleka oba ntegeerekese. So manyi obuzibu bunene nnyo, ekiyongobero ekiriwo kigoba ab'ebyobufuzi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, abantu abayiseemu okwekengera kw'amaanyi, abayiseemu genuinely n'abayiseemu nga wakutte kyakusatu mu mutima naawe okikola ki okimanyi, naye ne bagamba nga bw'oli waka olwebasi ne bakubira essimu naga jangu okole ki, jangu bakudeclaring gwe wakoze ki wawangudde, naye ng'obadde oli waka. So service delivery eyinza okuba ya limited olw'ensonga nti emitima gy'abantu tegyakutte bulungi. Nti ono eyayiseemu nga bayise muyite ye n'abantu tebagatta. Waliwo abatannakola pati, waliwo ogagundi bamulangira egini netaddangayo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, assurance bannaffe twatuvuganya nabo gye baawa abantu. Wawulye tukanga ne extent egamba nti ne bwe naba nfunye akalulu kamu bajja kunnangirira. Kati abantu ne bagamba naye akalulu kawedde, watugamba ne banakuwa akalulu kamu bajja kulangirira. Nga tebakulangiridde. Ate ne baako gye baakoze eki gye baawulidde ng'obulu bwevedde ne babalangirira. So ekintu ky'obuuza nti kiki kyolaba kiri very broad. Abantu okweyaliikirira kungi, okukolera abantu kuyinza okubeera limited, naye mu byonna kyensinga okweyaliikirira nti akalulu akaddako okusinza ku kyabaddewo baani abagenda okukeetabamu, baani abagenda okukavuganyaamu, era tuyinza kukola tutya okukomyawo emitima gyabo egyanafuye, okusigala nga tugamba nti politics mu Uganda akyalina value. Oyogedde ku beesimbyewo omuwendo ogugenda kkendeera. Abalonzi bakendeera kati kankuwe mathematically ekyangu ennyo kugamba kyange, oba I can even get some information okuva nsokuwa information from Mityana municipality. Mityana municipality muganda wange Zaake luli yafuna emitwalo 2.5 kino ekisanja ekitumalako. Ku luno yafunye 3. Kitegeeza waliwo almost omutwalo mulamba ogwabuze. Tuli ffenna ewaffe ebusujju, because gazette weeri musobola okukola osobola n'ogikozesa point of reference. Ewange ebusujju nawangula n'obutwalo 9 kino essanja kye tuli mu kumalako. Ku luno nawangudde n'omutwalo 13. Kati waliwo awo 15,000. Si 15,000 kakaaga tekalabikako ekyebuzibwa oba keeyongedde ku bali abasigadde. Nedda gwe nawangula luli yawufuna omutwalo 1 ku mulundi guno era gwe nawangudde yafunye omutwalo 1,500. Kitegeeza bwe imagine yakwegattako yegaseeko abantu 1,500. Naye weerabidde nti ate waliwo n'abawandiisibwanga bapya. Kati eyo gap terinawo. In fact balinga nga abalonda luli be balonze ku luno nga abapya tebazzeemu kola ki kulonda, oba kabe kasinge nga be bawandiika be balonze nga abalonda ku luli bonna tebajja kulonda. Ekigambo kya kamashini kya creatinga gap nene eddusa abantu, kubanga jjukira abatandika okumanya nti akamashini tekagenda kukola ku ssaawa 12:30 okutuuka ku ssaawa 5 tuli ffenna ne bagamba nti kati abeeka bwambo bo batandise okulonda, naye abeebusuubizi tebannakola ki.
Nawanje batandise okulonda abebekya tebannakola ki tebannalonda sawa 5 abantu abazze okulonda abatandise okumajukira abantu bali bazze nga basuze nawo polling station kukuuma kalulu kaabwe abo bonna bali bazze okukuuma akalulu abali beyongeddeku ku makyawo okujja okulonda akalulu bonna basinvula ne bagenda nga bagamba ekintu kimu nti machine keziganya okulonda keziganya okukola akaluka wedde okubbibwa. So namba y'abalonzi esse abagenda okwesimbawo namba egenda kukka projection yange okusinziira ku bulungi abantu be bayina kubanga kino nkikugamba kisookera ddala ndi mulonzi ekyokubiri nesimbawo manyi ekiri mu balonzi manyi n'ekiri mu bagudde akalulu n'abawangudde akalulu boogere. So scenarios ziwerako. President Museveni twali tugenda mu kalulu n'agamba opposition in his voice nja kugibalawo. To what extent has that statement come to pass after elections? And the good thing you said after elections, but before elections, mwami kwefukirizo bagana opposition yali ekyaliwo ngeyimiridde era nebize bigwawo bino by'abaganda baffe bansi bambi bizeewo oluvannyuma lw'akalulu kola ki kuba singa byaliwo ng'akalulu tekannakubibwa tuli ffenna twandigambye nti opposition ekoze eki eweddewo nebize ng'akalulu kaweddewo. Manyi trend mwe tutambulira bwe twetegendereza isookera ddala ng'abannansi ng'abakulembeze ng'abali ku opposition olutalo oluliwo lwakusaanyaawo opposition. Ekikisaanyisaawo opposition kiki? Emitima eminafu, obwavu, ate mu byonna n'okugwamu essuubi. Ebintu ebyo bimeka? Si maanyi ga Museveni nebyakoze agamba nkoze kino PDM emyoga biki nemba nga opposition tekyalina kyegamba bantu. PDM kati kankugambe biba bigamba mu abali e Kampala fa bali mu kyalo katubugambe kiri ku ground. Parish development model ku LC katugambe mu muluka LC nyezi kola omuluka baziwa milioni 10. Tuli ffenna LC erika abantu 600. Tuli ffenna oba katugambe erika abantu 4 LC. Tewali LC on record tewali LC erimu balonzi 50 nga bafuna sente za parish development model kina mbyalo era gye ziri ng'okiraba nti gye kiri abazifunye bafamire nga 3 era nga nazigaba oba ow'omuluka avunaanyizibwa ku sente ezo are related ku system oba ku family. So kyogamba nti no parish development model created an impact on ground. No. Kubanga ne bandigambye nti abafunye parish development model bokaboka beba bakola ki? Beba balonda tebasobola nakuwa bitundu. Ku buli polling station tebasobola kuwera bitundu ana ku 10. Kitegeeza enkaga ku 10 tefunanga PDM. So kale enkaga ku 10 demeronde opposition. Naye abantu okugwamu essuubi abali mu opposition obwavu still essuubi nyonyo essuubi likugwamu likyatere ne libanga likutwala. No kati bosanga omuntu amaze mu opposition emyaka 40 tuli ffenna n'abeera convinced in only 2 weeks after elections n'akyuka n'ayogera bubi nnyo ku opposition oyo essuubi liba lyamugwamu oba ng'abadde akulimba bulijjo nti opposition emyaka nanga awali akulimba ng'abadde akulimba naye ffe tulina omanyi mwe mbeera eno temubimanyi tulina ebibuuzi by'oku street ebibuuzi by'oku street abamu ku be tuli nabo babiwadde tukiyita tutya kiwadde ennyama yes nti ensobye ekoleddwa okakasizza ebibuuzi by'oku street nti biki bituufu bwe bagamba nti abantu ababadde mu kibiina gundi bonna babadde bawagira gundi nga naawe gy'obadde ne wayita ennaku 3 n'ovaayo n'ojja ne weegatta wano oba oyongera okujustifyinga point y'ekibuuzi kyawa ky'oku street simanyi mpise wala nemanyi bategedde manyi nti ku Ntebe Road bulina mwayogeranga bane Ntebe Road actually no it is on record message yakyogera nti banaye kyatujje eri ekibiina bakiguze NRM ne tugenda tukola katonga PFF
lindako omwami omu minisita Mulamba yagamba nti ekibiina gundi n'ekibiina gundi n'ekibiina gundi n'ekibiina gundi ebyo tuli kutambula bulungi nakyo kati wabaayo omuntu omu avaayo n'agamba nti nze nasaze ddiro oba oyambye buyambi ku system ne guba wavaayo dda ekinnuma kiri kimu nti abamu ku ffe ku myaka gye tulina tuzze tugoberera nnyo abantu abo era nga tukkiririza nnyo mu bye batugamba bwe tutuuka mu kkubo ne baawula gwe kwefu tomanyi kigambo kwawula naye singa oba otudde ku ggaali otudde ku ki ku kaliya naye nga munnaavuga ali ku ntebe mukkirira katugambe okuva e Makindi mukkirira wansi musala mu Salama Road mukkirira wansi kukikkirira kalenda mugwe ku ntebe yes najja yawula n'abuukako n'osigala ku kaliya obuzibu bw'oba osigaza tubumanyi kuba tosobola kukwata break wabula oleka embeera Katonda n'ogikwasa bukwasa Katonda so opposition tugikwasa Katonda kubanga abamu tukulembera betuba tutambulirako bwe banga batanse kwawula batyo mukama sasa kati abantu abaludde mu opposition mu byofuza emyaka n'abantu balina ssente so ganti bwavu munnange obugagga oyinza okubanga obuyina naye ate obugagga tebabwogera era bw'olaba omuntu ng'ayogerera nnyo obugagga muteekeko question marks omuntu bamulaba bulabi nagande kale akasajja ako kalina ssente nikakukeisa kikopi nga bakimanyi ozikola ki ozirina naye bw'olaba omuntu nga yakugamba nti nze ssente nzirina Tabaze mpite buwamaawo n'obeyongerawo ndaba abantu bayina oli wa ddembe okukyogera naye bw'omala n'oyawula n'ondeka ku kaliya ntandika okkuba ebituli mu ssente zo kabe kasinge ng'oli mabega w'abano ng'olina b'okolera kubanga twawulyako omuntu omu kikuubaawo wuliriza nze omanyi mu buzibu bwe muyina muwulira naye temuwuliriza omuntu omu kikuubo yagamba nti ffe nyinza okuba n'ebizimbe 5 naye nga kubireko ebyo ebizimbe 5 nyinako ekizimbe kimu kyogamba eddoboozi ekyo oliwulyako bw'oba ali oliwuliddeko n'agamba nti naye muyiga olulimi bwe munaayiga olulimi mujja kwanguyirwa kati kankubuuza ekibuuzo kimu bwe baba bakutte Edi Mutwe ne bamutwala mu basement ayiga lulimi ki abali mu basement kakati abali mu basement lubogera webale nnyo kakati bw'obanga n'abasuubuzi batugamba tuyige ennimi kitegeeza bakolera abali mu basement olulimi lubogera manyi mpise wala nenzigusiza ensonga yange basuubuzi babeera nnyo mu Bachina naye baagala tuyiga Oluchina boogera nnyo n'Abachina sebo nkubuulire bino si by'Abachina bino tubimanyi gye biva n'ababiriko tubamanyi so essuubi obwavu then what is the future of kubakati ndabanga President Museveni yeyagazi kuba abantu takyabayita abantu be bamuyita omanyi ekirungi ekiri mu Uganda nti abakulembeze ku top bwe bamenyeka emitima ate abali ku ground beyongera kuguma tebamenyeka nnyo ate lindako nkugambe oyo yasoose tali omu okubali twavudde mu kalulu awo lindako era ngenda kubuuza nti mu babadde bajja beesimbawo oba kale kankubuuze kwefu mu myaka 2 emabega obadde osuubira okufuna opposition led by a person like Mwami Kyagulanyi webale nnyo kakati era wajja kuvaayo omuntu adde mu kifo ky'oyo ogambye abeera luddawa ku Lwebuwama tujja kumufuna adde mu kifo ekyo era akola ekituufu kuba abantu kye baagala bakimanyi ne gye balaga bamanyiyo n'obuzibu bw'ensi yaabwe babumanyi tebaggwemu nnyo maanyi nti bwe tuteeka ku kkali buli asotta yayawula nagandi omanyi tuve ku ggaali waliwo abanywerezaamu naye kirungi naye ate era waliwo n'abavudde eri ne bajja begatta ku opposition waliwo n'abamu nga teboogera yes nga teboogera naye ng'ebikolwa nga bya opposition yes kyogamba munaku zino tolina muntu gwe wawulidde nga bamugamba lekerawo okuyomba n'omwana muwulira oba nze ndi mu nsi ndala muwulira ebyo bikolwa abeerayo eri naye nga lekerawo okuyomba n'omwana kitegeeza ye ekituufu akimanyi n'ensi gyeraga alabayo towulirangaku muntu omu ng'agambye nti mukole bye mukola naye nze ebintu ebimu bye mukola sibikiririzaamu
kati abantu bwe batyo bwe baje bali essuubi terijja tugwamu 10 ku 10. Oyinayo reconciling process yonna gy'owulira mu opposition kati gw'oli munda ennyo. Reconciling as in nti twagenda okuyingira wali nga okwebooyawula kungi already kati ne example zonna zompadde abantu bongera kwabukuka olw'obwavu abantu abamu abantu abamu bwe bavudde ku mulamwa bavuddeko 10 ku 10 ate n'ebigambo ebiteekeddwawo bizibu bya kuziba biwundu nti n'embeera ey'okuteekawo reconciliation eyinza okuba nzibu. Njala kukakasa ekintu kimu, bw'oba omanyi nti nno toli ku kituufu kubanga amazima bw'oli mukristaayo kimanyi ne bayibuli ogimanyi toyinza kugatta kizikiza na kitangaala. Abantu abamu bagenza okuzuulibwa nga speed gye baaliko muyinza n'okubanga mubadde mulaba 5 nga bali mu 108 mu speed gye baalina nga badduka bagenda. Kati okubazza kizibu, katutambule n'abaliwo ate mwe mutukyaza mutuwulirize mututunuulire mukole ebintu byammwe bisatu, mutuwulirize n'amatu gammwe, mututunuulire n'amaaso gammwe, ate musalewo n'obwongo bwammwe nga mulaba ebyo byetukola bireflectinga byetwogera. In fact mu byobufuzi nze kino kyendaba mwewale nnyo abantu bye boogera, mutunuulire nnyo bye bakola. Simanyi oba tuli balabira ku bikolwa byabwe kubanga nze mbeerako n'abantu abamu ku radio ne ku TV nga byayogera kamera nga eri on air biri very contrary n'ebyo byayogera nga muri off air, naye nga ate babadde ayogereramu beebamu bw'aba nga asobola okukikola awo kati ate bweru. So mutusaasire. Obutabaawo bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP obutabaawo bwe mpa komenti yo kuva lwe twamala okulonda taliiwo, buli gwobuuza kugamba tamanyi gyali, mpa komenti ye ku mbeera ye yonna ey'okuba nti taliiwo, naye bu vidiyo tutera okubulaba buli omu alina bw'abitaputa gw'obitaputa otya. Yasookera ddala nze neebaza Katonda nti akyamukumye nti mulamu, naye ate mwebaza okumuwa amagezi. Ebyo bibiri otyo, naye ffe bwetwabibala bwe bitambula wanje bwe twabibala bwe bitambula bw'olina kyolaba ekikyamu ekisookera ddala eno gavumenti eggwako waliwo eyagirayiriramu si bwe kiri, tulinde eriddako yeriko question marks. Ekyo kimu oba ebyo bibiri. Ekyokubiri bwe baba nga bamunoonya oyagala tukugambe nti kati ali makindye ku paka lasiti oba omusanga nga tokimanyire ddala bamunoonya, nze ngamba waliwo ebikolebwa nga byali birabiseeko. Gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti president aliko lunaku lwaleero yali yeekweseeko ne ku kibanyi si bwe kiri, era n'atuuka ku buwanguzi. Abantu abamu kwekanga baali bawagizi be, kituufu oba kikyamu? Kakyogamba Kyagulanyi talina bamuwagira, ali ku kibanyi talina bamuwagira, alina webale nnyo tebasobola mukweka mpaka akadde akatuufu ekaliba katuuse ne bamuleeta. Twewa obudde, waliwo ebintu ebimu nga tebitumenya, temulowooza, temweteeka nnyo ku pressure. yogerako n'omuwagizi wo wakati omukama akumpadde, yogerako n'omuwagizi wammwe abatusange batuuza bannange Bannayuganda. Mwami Kyagulanyi yatugamba ebintu bibiri nti ne baalibanga taliiwo beera Kyagulanyi wooli byeyandibadde akola bikole. Ekyo kimu tokiwulirangako. nakiwulirako. Ekyokubiri nti ne bwe babanga banzise ne bwe babanga bankutte temuzikizanga, tokiwulirangako.
kati bwenkigamba omuwagizi we bankoze ensobi bwenkigamba omuwagizi we NUP bankoze ensobi obutabaawo bwe temuzikiza njagala kwebaza abakulembeze abaliwo nti bakyakumaakuma tiimu obutabaawo bwamwe temuzikiza but you need leadership is leadership available in his presence kubanga presence ye offers leadership omusigira amala bitono oluli musajja muganda webale nnyo kati ate gwe answer goziddamu linda ku answer ze nyini gozituwa otugambye nti really abaliwo ba providing a leadership noddamu nongamba nti naye nga tukimanyidde ddala omusigire amala bitono bw'abanga omusigire amala bitono katugende n'ebyo Katonda bw'akuwa amagezi okukulembera abantu nga bakusuubira kuba na liita 2 ey'obwongo wanje liita 2 yaki ey'obwongo badde njogedde nnyibi Katonda akuwa tampeko nesobola okusomosa abantu be gwaliwo nga gwolabanga ya providing leadership bwatuvuga muleka atuvuge yaliwo essaawa eno era tugamba nti nno ddala leadership etuukiriza ebigendererwa bya NUP nnyo n'okusinga kyolowooza kubanga nkubuuza okuva akalukagwa twakafuna press conferences 2 kituufu eyabaddewo yasembi wagirabye emirimu gitambula bategitambula ngazi ow'amawulire kasita press conference zibayo ne boogera ebyange nabagitambula kati gwali munda emirimu gitambula nkugambye bwe twabibala bwe bitambula ate gano matatu bossaako kaadi nange nga noonya gyenkola ki gyenzisaako beera mugumu obala aleese eki era nga nteekako so beera mugumu mpisaako mu tteeka eritweraliikiriza naddala eri abatuvuga abatugoberera parliament era leader of opposition ndambuliramu katono tuli kuki tugenda etteeka ligenda kuleetebwa okusinziira ku kitulaba naye yinza okuba nti lireetebwa mutima mulungi naye tulina enjogera egamba nti mugumiikirize tusale omwala nga tugutuuseeko settlements zange oziwulidde etteeka ligenda kuleetebwa etteeka linjogerako waliwo ebbago eriri mu parliament eryokuba nti leader of opposition agenda kuba nga bwe balonda speaker wa parliament buli muntu abe ng'alina omukisa bw'oba oli ku ludda oluvuganya okwesimbawo ne basalawo ani gwe balonda duli kibadde nti ekibiina ekisinzizza ababaka abangi ku opposition mulimu obutundutundu bungi naye okusinga batunuulidde kulonda muntu abadde ekibiina ekibadde kisinga ababaka mu parliament kyekibadde kya appointinga leader of opposition naye embeera eriwo waliwo abagamba nti waliwo obutakisa opposition general eronde n'ebirala bingi mu ebiri naye nkugambye as of now etteeka oba ebbago lireetebwa n'essi mu mutima mulungi ekyo kimu ekyokubiri twewa obudde kibi nnyo okutandika okutematema ekintu ekyanateekebwa kubanga tuyinza n'okuba nga tuli wano ng'obumu ku bwayiiro bwe twagala okuteekamu oba okugyamu bw'obwogerako wano oli abukuulamu kati ogenda okumaliriza nga biwayegedde biri very contrary ku kiri ku ground twewa obudde olunaku lwankya ebibuzo bibiri byengenda okusembyayo one the future of Busujju mu kisanja kino kyetugendamu eriyimiridde etya nteekateeka ki gy'olina esookera ddala bw'oyogera ku Kalwanga byasobola okukola abantu babimanyi naye twagala okwongera ku visibility yaffe ku floor of parliament kubanga byetugenda okukola basically bivudde nnyo mu questions ezibadde zitubuuzibwa mu constituency nga tunoonya akalulu kino tetukiraba kino kibulamu kino kyongereko kino so tugenda kukola okulaba nga amasannyalaze geeyongera obungi mu kitundu kyaffe twagala okukola ku byenjigiriza tubihypinge twagala okulaba nga ebyobulamu birondoolebwa twagala okulaba nga amakubo gaffe tugamaintaininga era kano akawumbi ketufuna kano kagenda tuyambako kinene nnyo naye mu byonna
kye tusogenda osooka nakyo kwe kusooka okugatta omuwaatu ogwa developinze obusujju. Abalonzi ennonda yaabwe yabadde enzibu, bakozesezza nnyo fooko. Bano abali abamanyi engeri enkozesa ya fooko, ojjayo wano ka ova, n'ojjayo wano ku ttooke, n'oddayo ku kyennyanja, oba ntegeerekese. Fooko n'ejjanga eriko obuntu bwepanga. Yes, kati tuli wamu nti twalondeddwa naye tuva mu bibiina ebyenjawulo. Tulina ba independence, tulina aba-NRM, tulina aba-NUP. Mugenda kukwatagana mutya muleeta ekyo tugenda kikola kuba kyekyasooka. Ekisanja kyange ekyasooka nasanga obuzibu bwenyera okusanga mu kisanja kino nti abantu be nalondebwa nabo, ojjukira nti nali nkola ne Luzige nga chairman wa district era kati yakomyewo. Kituufu oba kikyamu? Nali nkola ne Nabakooba. Kituufu oba kikyamu? Nali nkola ne Makumbi. Kituufu oba kikyamu? Kati olina okuba omugezi era singa ojjukira by then era emitiana aba-NUP sorry aba independent by then nze ne Zaake twaliyo babiri. So ebintu bye twayitamu mu kisanja ekyo tuli likely okubisanga ne mu kisanja kino. Kye tulina okukola kiri kimu, amaanyi g'olujegere gava mu bugonvu bwalwo. Tebagaanye nti mwaliddeko kati olina owuliziganya n'Abakooba ogonde musobole okuleeta ebintu. Obugonda tekitegeeza kulya, ate era tekitegeeza nti ogenda kunsanga nga nkuba maviivi. Mwine mutudde kacyayo ngaiba ne tuli eno mu nsonga za mitiyana. Tusinkanyewa ku district kyekigenda mu maaso. Roads Committee esazeewo kinte kino tugenda wanti wano, so sigamba nti ogenda kubeera compromise. No, tugenda kukola ebituufu n'ekibi ne bannayuganda twetaaga tubategeeze nti eggwanga lyaffe olwokuba nti tekiriimu kibiina kimu, tukkirize abantu baba balondeddwa n'ebibiina ebyenjawulo, tuteekewo embeera etugatta tuweereze service eri abantu baffe. Ekisembayo Engineer Kaweesi wamuwuliddeko byayogera? Obyogerako ki? Kati tebina makulu era muganda wange Kaweesi nja kugamba kyoliko n'omuto akiraba, oyagala kuplayinga sympathy card, oyagala kufuna ssente wa Museveni, beeranga mwami Nsibambi, toteekako blackmail ku muntu yenna, keera ku makya bukolokolo gwogenda ofune ssente zo. Bino byoli mu kugamba omuntu yenna kyekino kinagamba abantu banjiza kibagamba, omuntu yenna nga bamala kumma kaadi n'olyoka onyigira ekibiina then tewalina kubeera naffe. Ngambye ntya? Omuntu yenna nga bamala kumma kaadi n'onyiiga wali tolina kubeera n'NUP. Yes, ekyo kimu. Ekyokubiri, abantu bonna be bagamba ssente waziwaani n'amiramu, kiba kikulagira bulagizi nti oyo alimba. Yabaffe newankubadde miliyoni 600 akina 7 tugyeko nabo tulina gye tulaga, tetuyinza kwestop, tetuyinza kweteeka mu bisooto, kwevuluga n'abantu bali off. Nkubuulya mazima ebyo byogerebwa engineer si bituufu. Ate engineer kola ekituufu kiri kimu, tambula nga tolina nagwebuuzizaako, genda osabe ssente zo, nakulabye ofukamira ne ku ttaka, genda bakuwe ssente. Naye nkugamba n'omukadde mugezi bw'akulaba ng'oyogera ebyo oyinza n'obutafuna wadde 10, kubanga ffe tubalabiyeko n'abagenzeeyo n'abavaayo nga bakuba biwoobe. Wandibadde mugezi ne weefumintiriza kwabo abakuba ebiwoobe, kwabo abagenzi ne babasuubiza ne bamaliza nti tetulina kitufunye. Ddala ddala aliwo ng'oyagala kulwanyisa nguzi era nga wayogeranga nti ogenda kulwanyisa nguzi, lwaki wagigabanga? Bantu mmwe. Honorable, abantu abasibule mu bigambo byo bw'onaabaawo ebinaalimeruseewo gwe oli wange, oli wa ku kasimu eri Uganda oba eri bannayuganda. Uganda yaffe leero n'enkya, tewali nsonga lwaki twegwa malaka. Ekyokubiri, ffe tuli beebusujju, bannabusujju temubuzaabuzibwa, akalulu kaggwa. Waliwo bempulya nga bagamba tugenda mugiyita batya? by election. VAR. Naye njagala kugambayo ekintu kimu,
nze ku VAR zendabye nali ndabyeko nga ne refu yennyini eyagenze ku VAR ate yagamba ugende mu center gwakoze eki gwanywedde so tetuweteeka mu katemba atatugattako oli mumativu n'akalulu k'ebusujju bwe katambula nyina ebyanyigiriza naye bw'owangula ebimu bita 2-3 akadde kakyali no si kudda kwesimbawo kyembuuza 2-3 ebintu bingi ebyabaddewo ebyanyigiriza buli gwogwako anyigirizibwa buli gwogwako anyigirizibwa prosesi y'obitereeza eyinza kubeera etya oba okomyewo okwesimbawo ba teweekomyewo kuba ekyo ekibuzo si kyakakati naye binza kutereera gaapu y'emyaka gino 5 gye tusobola okukozesa awali obuzibu tutereezeewo era bwe kitaakolebwe ebyobufuzi mu ggwanga lino bigenze in fact bisasise kuba buli muntu gw'owulira ne byayogera biri very contrary twali kyolutunulira nga kitambulira mu layini yeemu nze ngamba akaseera katuuse emyaka gino 5 gye tugenda okuddamu tutereeze bingi obulumi bannansi babulina naye ng'ekizibu kiri ku Museveni rezimu buli kyokwatako ate namwe bannayuganda mutusaasire muleke kuteekawo mbeera eraga nti without above tewali kisobola kutambula buli kintu kyonna kyonoonese because of the above nze manyi kisoboka ensi yaffe neetereera singa buli omwana adda ku mulamu kwefuna okola omulimu gwo ne Kalunga n'akola omulimu gwe ye Honorable David Lukyamzi nkwagadde nnyo Lukyamzi David Kalwanga okuva ebusujju bwekyo kisobodde okutunulirako oda kusagala bawasira baasi yonna kumpi temujja kubisoma bimalayo yala mbaweeko katono bwe tunaba tumufunye maaso awo musuubira bwe tunaba tumaze eri nebbago nga bimaze okusomebwa nja kumuyita tutemeretemeremu tulage wawe tufunira nga abalonzi wawe tufiiriddwa kibiina kye kifiiriddwa because I believe siraba lwaki omuntu avudde mu kibiina ekirina omubaka omu ate bamuwa obwalidde of opposition manifesto kijyoba ogenda okutuukiriza toba na manifesto yeyo oli akutte ekyokubiri ndowooza okirabye nti n'abantu baatusookayo dda awangaale Ssaabasajja